Katonda amutereze kukola bali mu church olwaliro nange mu church kyalo ono yamukalira twogerera eyambe Spice Diana namuwayo akamasanyalaze akatono ali mukutambulira ku masanyalaze ga mukyalo ono tuni naye nga basitabulekerawo okufiira n'ennyimba z'abannamulu akambi okuvayamba ate bemulaba nga mukama basitudde okubalikkira ekyo kitegeeza basiniya bayita basita musitule temubuukira tuni Sabate nyina kuimba na Spice Diana. Okubanga muogera oli promoter wa manyira ko. Ulinza alinze eki. Kati wali luli nali mu wemuzi wali agala mpe. Naye balero badeko ba church badeko mu church wa pastor. Nabye Katonda nga akola mu bulamu bwa Jesus. Najjako n'enkofiira. Kama Katonda mwagala nnyo era musaba kusawa mwenda. Nakyo bulamu yanyizaako kubanga tusabira. Kale sibudde Spice Diana yabukira oluyimba lwa munne nga kiremerako nnyo naye nga mbadde mu kyaki mwoyo akyandiko tomutegeeza n'akyaya abantu ondeke n'ekyusa baziyalira era nga nyongera okajjukiza ku Easter Monday lero pinki zakulembedde abayimbi bonna era saabavulu nesenga sebbanga nayina kuwaka kyamulaba munonja simulaba ambadde nnyo Dubai nayongera batwala mmere Akapitex jangu omuzimu wange ono yaba kitange ono abeera kitange tumukubireko mu ngalo kitaffe ndowooza ye gurupu yemu ne babbalamu yafukawo nabego omwami Keti Abitex ate Abitex wajjawulo omu kubanga yali amanyi taata wange so that is our worship house. Let him come say hello tumukubireko engalo so he feels at home so excited kwagala nnyo otera okumpitako mu nkuuka nenyimbira ku Ssaabasajja so literally munsaasire kati ono boosi wange eri mu ndongo ate tetulina kuyimirira ku bakama baffe naye sibobuuza ku bantu nsanyusa okukulaba Kapitex aneesimye nnyo okubeerako mu kyaki olwaleero mbadde nayagala dde okujja naye ndoza akaseera kabale tekanatuuka naye nga weebale kulyowamu emyoyo ate mbadde simanyi nti eno nze mbadde nkumanyi nnyo eno mu music nti mu gospel artist n'okutwaliza awamu nti oli omu kubasinga naye ate mbadde simanyi nti n'abagoberezi abangi be bati era neewuuliza nnyo akayimba kesinga okujjukirako kali akayimba akasaati akayero akayimba kangeri gye nali omunaku ennyo kankwatako nnyo era nga nkusaba ogendera awo gwe mulokole wekka gwe mmanyi mu Uganda n'abalala basobola okuba nga gye bali abatono naye gwe mmanyi nti osobola omuntu n'abawuliriza oluyimba lwo asobola okulokoka asobola okukyukira sikkiriza mu balokole sizze kuwalako balokole bano abakola be batya abantu ne bagwa agamaanyi gyegali gakyaliyo oba olugerawo gati naye wano osibira ababako kakinyonyolebwe nti wali oyimirideko maaso ga kabaka Ssaabasajja simutuukirirako osobola oyimirira ng'atudde awo amaanyi osobola omuntu gakondoza ekitiibwa ennyimba oba toziwulira nokkakana wekka kati kabaka wabakabaka wayimirira ssebo asobola okuyimirira olowooza bakitagwa nkinyonyodde bweketa weewaawo naye olwaleero mbadde nsinga nnyo ensonga zange waliko olumu ng'oyogera n'omuvubuka omu ali ebisiki ekyo kito kyange
n'agamba sijja kujja mu kiraaki ndeke sitaani mabega ng'ayinaayina ng'ayita nti sitaani akuyita sitaani yankubiddeko jjo nimugamba njala nkugamba ebigambo byange ebituufu ebindi ku mutima naye njala tubigambira mu kyaki wa pasita Bugembe kubanga kyaki eyo tebalimbira naye kinkoze ebyokuba nga taliyo wano ajabbira naye njagala obubaka buno babumuwe. So tusaba Katonda nga mubeezi mutuuke ekiseera mwesonyiwe tubalabeko wamu nga musekana era nga ye Katonda agamba musonyiwe abo bakoze eki obubi tetunyoma bulumi bwo ate era omuntu eyakuteeka okulaba n'obuyinza ekigambo kye mu nsi ey'omwoyo kikulu tusaba ekisa kya Katonda kikubeere olunaku lumu lukye ng'emirembe gyakomawo. Yayogera ekigambo ekyo saakyongerezaako kubanga oli kitange oli muganda era nsaba Katonda ebiro bikire ng'emirembe gikomyewo awulidde gyali yonna. Amen. Webalina Mukama abantu nemeye tusabye omubeere ne ali embeere waliwo embeera yaliwo mu Bayibuli ejjula okufaanana bweti omusajja yajja n'asala okutu kw'omulabe omusajja yajja okuwamba Yesu Peetero naye wakwata okutu n'okuzaako n'oba nga Peetero asonyiddwa ne gwe basazeeko okutu asanyuse tebakozeeko ne Kristo bonna n'abagatta. So you a good God, you a peacemaker. Tetujja kunyuma bulumi bwa Abitex, but we pray for peace in his heart kuba atudde mu nnyumba ya Katonda yatudde eggulu n'ensi. Ne tusabira ne Alien omubeere bonna ekyabatawula asobole okukaanya ne munne to even remember ebirungi omusajja ono byamukolera asobole okukakkana. Era tusabye bonna batuuka ekiseera batuule ku mmeeza emu kubanga Bayibuli egamba nti oteekateeka emmeeza. Buli muntu azze mu kyaki era nakyakusaba naye tusaba unity between Abitex and Alliance King in Jesus' name. Buli omulembeze atudde mu nnyumba ya kitaawo. Abitex nsaba mumusimireko apanya emirimu. Kanisa eno Katonda agiwadde omukisa si kyo saavisi za wano ne bwolaba tupapa ssebo ziri nnya ebbiri ziwedde waliwo eno n'endala eno olaba tupapa nnyo nnyo.